Engeri gy'abatabukiddemu olw'obutamuyita ku mukolo bannange Irene Namatovu ne Geoffrey Lutaya si birungi. Fulufiga kyabakoze w'okikabuka. Rema Namakula ne Aaliyah nabo balina mu maaso awo. Arthur Kayima naye kyetaagisa nga mweramiddeko. Aaliyah ne Sikiini naye talubuzeemu. Dr. Kuluthum ne Pretty Nicole bannange aleese obujulizi naye bikaabiza ddala. Mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyingene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo baddi anyongera obbajjukiza ye Sister Kayima ayongedde okulumya agambye ate ngenda balumiza ddala paka kuwulira olubinga woolabaawo maama oba ani yamukozeko ka makeup ko mukalaba akaviirire kale kakale maama empapula zo azinyiikiridde ye ekintu kyayagala amaze okulaba Sister Kayima abeera akyagala atabizannyiramu era nga baagambye omuntu agenda osooka ne banne ate okufuna empapula kuba ye alaze ennyonyo kikyaliwe nkuzaako eno Ewa Rema Namakula ne Aaliyah. Munnange Rema Namakula yageze n'agamba hello. Aaliyah yamukubye omwende yamugambye nze am not hero. Kale katubiraba ate tweyongereyo n'agala. Hello. I'm not hello. You're not hello? Who are you? I'm Leah. Leah who? Leah Sugar. Leah who? Aaliyah who? Leah Sugar. I can't hear you. Aaliyah who? Leah Sugar. Shebu? Shebunya. Shebunya. Bannange. Kale. Naye bannange Aaliyah si bwe mami wa mu Bugambye hero ye amuzeemu am not hero. Kale bannange abaana abato obuto bunyumira ddala bwe nkuzaako eno ew'omukyala Irene Namatovu nebba munnange Geoffrey Lutaya era ng'olunaku lw'ejjo baajaguzizza anniversary yaabwe ey'okumala bonna emyaka 10 nga bafumbo bannange nga si byangu era munnange mami Irene Namatovu bw'ati bwe yagenza ate ku Facebook page ye n'agamba bannange baddiya mukama akikoze ate era nga akyatwalira ddala mu maaso ne bambi olugendo ddo lubadde luwanvu naye nga lulimu ebiwonvu lulimu obuserengete kwegamba wamma ayogedde ebintu nga bimuviira ddala ku mutima ono neiba waffe munnange oluva ekyotera mu ttawuni no weyongera katono awo kyakonda ng'otuuse ewaabwe ate era obeera waakavaako ewaabwe katono nnyo nga otuuka ewaka munnange maama Fankuni ye tekyamuyisiza bulungi nnyo oluvannyuma lwa Irene Namatovu obutamuyita ku mukolo jjukira yayise babitusi be babadde ng'emperekeze akyuze ne Beki n'abaala kwe kubadde ne maama Nakanjako naye maama omukyala atabuse Irene namutidde era nze Irene bamutidde Namatovu kye yankoze so kompe Namatovu tetuli kusanywa nze ne balecho mwana mwanje bakusaasira foto muli nantu bomanyi botobye nabo ababeerawo mu bulungi ababeerawo mu bubi ng'okaaba ng'oyazirana abalwana entalo zonna okulaba nga bajja banabo tubakuba kiki n'okola anniversary n'otatuyita n'otatugamba koza twali tugenda kulya tulina emmere gye tulya naye tulema ne wakaffe tubeera anniversary yekwogeza ebigambo bingi yebinjogaza bakuyita ku mbaga ya mwezi twali tulwana olutalo olw'okuba ng'anyweza mulwana lutalo lulwa puresa gye twateeka nomasi lwange emigugu ng'anobye yanobako nze omukubagiza omanyi otalo twateeka ku lutaaya Geoffrey akolebaga eba kino kikadde n'oletawana abennyira ennene bewakalaba jjojjojjo kino kyekyanivasale yiyo ate kye nalabye ekyabadde nga bali mu redi bingi nnyo bibutikidde omutimbagano ayambadde Omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi ate munnange ye bw'atyo bw'avuddeyo n'alaga obutali bumativu munnange olwa Irene Namatovu ate obutamuyita mbw ate nga baazirwana babiri kale bye biri mu sayidi ezeeyo bwe nkuzaako eno ewa Chosen Beki munnange omwana we akyagaanira ddala okuwona ono mutabani we omukulu gwe yazaala mu Roni naye munnange mabega kaawe nabaleeterawo ka audio taata w'omwana Roni ng'alaajana ng'agamba nti singa tandeetera mwana wange munnange omwana ye tajja kubeera bulungi kati ye Chosen Beki agamba nti akoze kyonna ekisoboka omwana amutuute mu ddwaliro ne bambi amazima omwana akyagaanye okuwona kati bo munnange bajjaaji batandise dde omugamba nti gukusinga omwana mutwale wa kitaawe mbwe empewo z'ekika ate zimufuuweko bwe nkuzaako eno ewa Gabi ntaate munnange omukyala akyasinze kati okuyimba ennyimba eza gospel kugamba wamma ne woba ng'obadde olina okunyigiikirizibwa kutya singa owulira ennyimba z'ono omukyala amazima oddawo ate n'otambuza obulamu bwo
era nga yawangudde award ya Royal Gospel Music Award. Ate nga munnange kimugwanira kale munnange fano kusubya News Extra tukwagaliza birungi munnange akola obulungi amala n'asiimwa kuba bannange omukyala ayina ennyimba gy'ayimbamu ennyimba baddiya habala bagamye mbu maama alabika ayagala kumenyawo Judith Babirye naye nga munnange buli omu ennyimba ze Gabi Ntate ne Judith Babirye woziwuliriza kale wamma tezikuleka kyekimulira kuba bo bajaaji baagala kutandikawo ate bya ntalo bw'enkuzaako eno ewa mwana murezi Aaliyah ne Skin bannange baddiya omukisa tebaguziba omukisa nga gwava eri wa Mukama neewokola otya obeera omala biseera byate okulwanisa ow'omukisa kale katubirabe Fongo yagenze yakibiche wa Captain Mike Mukula. Alaike mikisa yeyongedde okutangala kibaita Fongo nomuntu ow'omukisa tasobola kulwanagana naye. Yasayinize contract ne Captain Mike Mukula ey'okubanga Captain Mike Mukula ayina company evuga emmotoka z'empaka. Alina amaato. Ayina amaato. Alina emmeri. Ayina ennyonyi. Ayina emmotoka z'empaka. Fangoni. Omuntu ali blessed. Waliwo Kagame ng'ayomba nnyo. Oyo badde ayomba ki? Kagame yagambe tasobola kubanga obusinga ovuma abantu kanjogere mu Luganda. Ale n'ogamba nti you are a freedom fighter. Nagamba ntasobola yekuguminkiza yo mu bbanga lye. Nga ye gwomu avuma abantu n'abakulembeza bali mu buyinza obavuma bavoola. Ate ogambe nti olwanirira eddembe ly'abantu. Bano bavuma si bantu. Teyabadde musanyufu n'akamu ku nvuma gye bavuma mu President Museveni. Nja kuba nakonka kusuulirayo Kagame president. Nze Kagame mwegomba ajjako mu Uganda bamujimuwamu ewiiki. Nzama Fangoni. Ageze wa Captain Mike. Fangoni King. Abaka bayogera kigambo ki timu irale timu eyo. Kate timu ya Captain Mike Mukulevuga motoka za mpaka. MRT. Ya musayininze nga brand ambassador. Ne wunya bana batunulanga obutwa abalwanyisa Aaliyah ne Skin. Ne fese ekulemi otunulanga akatte messe. Ne emjozi mirungi emjozi yabadde japija class. Emjozi ya class. Ne Captain wa class muteke yonga avuge motoka mpaka Captain tunacho kigwe. Ngabamu ate tujja muteke. Amuteke yo na wajita tajiwomya. Yajiguze sende me. Yiyo omujozi ogulaba gugo na mukolako yebago atani yasoma mapuzo yani oyo. Gwe mujozi ali ni gwalimu. Tovala abo badde bogerala kwa kampu ne mujiwadde yo mukisa kwogera. Omuyimbi Judith Babirye yayimba akayimba nti teguyina buyiniko omukisa gwa Mukama newoggala olugi gujja kuwaganyiza mu ddirisa bw'enkuzaako eno ewa Dr. Kuluthum. Munnange abadde ku interview emu awo ne eya Hadija Kigozi n'abuuzibwa ku nsonga za Pretty Nicole. Naye maama ebigambo byazzeemu nga kiraga nti ye ne Pretty Nicole oba enkwatagana eringa ng'etakyaliwo omwana yamala n'amulemererwa kale akatambi kalina mu maaso wano katumulaba ate naye ng'atunyonyonya. Webale kusoma, webale butadduka ku ssomero ne twogera. Ne mugamba kale tujja kwogera enkya bba bwali kiro. Kati enkera nkuba ku simu teyitamu. Ngenda ku WhatsApp njogera n'omuwala oyo. Mugamba nti kati Nicole twalina program yalina okugenda mu holiday ennaku za mwezi bweziti okufuna mentorship n'okubeera nga afuna rehabilitation banga camp eyo omwana agenda ovayo nga alina kyakyusiza ku lifestyle. Nangamba kale hajati ennaku zisemberera nkubira omuwala takwata Nicole omuwala oyo sister we Nicole yayita ina simu sister Nicole takwata mweeleza messages zibulutikinga kampu netuuka kati wabula ennaku nga bbiri kampu etuuke hajati odokita oli ambuuza nti hajati omuwala aliwa mugamba ekyamazima omuwala sinnamuwuliza wa Nicole nagamba nti nange Nicole siri naye ali eyo Kampala ali simanyi wa kazini we kati wa kazini we wano we yalinga akolera videos mukyala mbw alina apartments kati mbunga gyakolera eyo kati mbw nga mugambye jangu obeere wano nga nkumanaginga tukole business kati kyali kiraga nti eri program tagenda kujja yamusingira okusinga essomero kati munnange era immediately nga hajati mutegerezaawo nga munensaba onsonyi lwaki kubanga nali nyinza ofiriza omuwala omulala wayinza obeerayo omuwala omulala eyandibadde benefits nga mu program eyo kati waddayo okusaba bagamba haja toli serious juzi ono twakuwa ekifo tewadda tewakikozesa munnange omukyala ne mwetondera ne munyonyola ensonga n'agitegeera
Byebyo ate munange ebiviwa Pretty Nicole eri side ya Dr. Kuluthum abalala chance bajagala omukisa bagwegomba kyokka ate Pretty Nicole teyeetaga kumanya wabula agugoba bugobi mbufunze Pretty Nicole ne Dr. Kuluthum enkwatagana tekyaliwo nnyo ey'amaanyi munange era Dr. Kuluthum ina maaso wano ng'ate ayogera ku basajja abatayagala kukola ngenda kuba mu batuusaako era munzikirize nze mbasimbwire wano mukama bampeere kyonna kye musinga okwagala so gwe wenna munange omuwala w'obeera eyo n'ofuna omuntu akwata ku mukono ate n'otandika ne weema manza n'okola ebibyo jjukira munange omukisa gujja lumu ebiseera ebisinga tegutera kudda kale munange Pretty Nicole asanga munange ye kiyasalawo yalaba nga kye kijja okubeera ekituufu ni naye eyo maaso abantu bangi bakula ate ne batandika ne babyejjusa ne bagamba ne bagaana okuddayo okufuuka abato naye ate nga tekikyasoboka ki kyentegeeza mu ekyo gwe wenna omuwala ali eyo chance weebeeze gikozese omukisa gujja lumu kale katulabe Dr. Kuluthum nze bangamba ennaku zino abasajja babalekera neza data wali abakazi we bangamba Bubabeera ku TikTok. waliwo omukazi yannyumiza nempakana nangamba hajja tyobawakana kankutwaleyo yaŋŋamba nti alina neiba we yawasa abasajja abalenzi abo babeera mu nnyumba emu Neighbor yawasa abalenzi babiri babeera mu nnyumba emu babeerawo mu nnyumba nga balwanira remote njagala kyusa eno ne mugamba kiki nti olza abasajja bakyayagala okukola ye omukyala agenda n'akola nayita ne bamukulisa okulikayo mumami Omuwala owasa otya abasajja babiri. Kale anti wali bwe wasizo busiru obwo omukyali obuseegu badde gye naye butuusa babiri. anti bajja bawasa kuba basiru abasajja basiru nnyo mu Africa omusajja olina okukola n'obeera omusajja mu maka kati ogaanye okuwasa olaba ensi gyetutadde nti omuwala yatuuka nawakana nangamba ajja kujja nkutwaleyo sinabagendayo naye nze nawakana nangamba wali neiba wange abalina abo mu nnyumba babeera balwanira remote Kati agent tewamubuuza nti bwe batuuka mu nsonga z'okwebaka beebaka batya. nze nawakana bwakanye ne mugamba nti tekisoboka tebaliiyo kubanga nze the mere fact nti babirina mu nnyumba omwo ne labanga ebitaliiyo niye naŋŋamba nti nkukakasa oli neiba waffe wali abalina abo mu nnyumba omwo kakati awo ebisingako baba bakikola batya tujja batwalira kamera batunnyonnyole gye bakikolamu Mpulira ennaku zino babayita batabani ba Falaawo. tujja batwalira kamera batubuli babeera batya mu nnyumba nga babawasa babiri Ate nga bombi basajja. Bambi abasajja ensonga eyo okumanya nga abasajja abo basiri olaba naffe abakazi tebakyatuwasiza mu nnyumba emu banange obenseeragawo okitegeera bajjajjaffe be baabikola waffe ne taata waffe teyakikolako Kiyama. Obubonero bwa kiyama. Kiyama era ziratuuka. Tetumanyi mu myaka emeka. Naye bwe obubonero obubaawo. bwonna weebuli it's very upside Naye kati gwe ajja tusookukiriza okuwasiza mu nnyumba eyo. okumpasiza mu nnyumba emu omusajja n'aleeta mu nnyumba yange omukazi olaba ne taata wange teyabikola Ogwo mulembe gwaggwawo ndowooza kyenyiza. anti era abasajja babikola kujooga kati omukyala ngazi ali empawanti omusajja ng'akeera ng'ateekawo ekitaala ng'abeera ku TikTok olunaku lwonna. ng'abeera okwo ku TikTok akayimba kajja kaatuulamu ng'omulekedde Eyo ye zaddata bizinensi ng'olwo bamuwa obulango simanyi babamuwa olwo abaakikola atya kuba nkitunulamu awo nkigatta lwaki abaana balenzi tebaagala kukola naddala ennaku zino lwaki tebaagala kukola kale nze munange omwana wange nkimuteekamu nti olina okukola nkimugja eno wansi namuga mwana wange omukazi takulabiriranga olina olabirira amakaago nkigeraageranya n'emboozi eri ku TikTok eya Kadaama ne Ssekadaama abali e Dubai. Kadaama yaweereza ssente omulenzi ye yeruse yamuweeza ekizigo yamuweeza akatanda buli kimu omulenzi ndowooza kala layika yali mweru naye ndowooza n'ayongera